Omuyimbi Grace Khan azadde sukaali yakobyewo sukaali enkya y'olunaku olwaleero. Kwanirizaako nnyo wano Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nze okuba nga ate nkuwa update biki ebigenda mu maaso. Amawulire gasanyu nnyo oluvannyuma lw'omuyimbi Grace Khan, mukyala Kitonsa, mukyala Prince Omaru, mukyala w'abantu bangi ng'olunaku lwaleero akedde okukubawo ezzadde ery'omwana owobuwala. Grace Khan muyimbi ayimbira ddala obulungi ennyo, yali ayimbira mu kibiina ekya New Eagles. We don't know oba we are not very sure whether akyali mu the New Eagles ya Honorable Geoffrey Lutaya ne Mama Irene Namubiru oba gy'akyali oba takyaliyo. Ne Grace Khan amawulire agaliwo agagenda amaaso omukyalo ono azadde omwana owobuwala enkya y'olunaku olwaleero. Grace Khan tubadde nga tumulaba mu mawulire ag'enjawulo nga ayina emboozi ezijja zimwogerwako naye mwennyini gye buvuddeko wano emabegako yajja n'akola baby shower. Baby shower kaba kabaga akakolebwa ng'omukyala asemberera okuba nga ate agenda okusumulukuka okuzaala. Ku baby shower eno kwe yasinziira n'abeera nga annyonnyola n'agamba nti bannange nti omwana gwe nnina mu lubuto ono nti wa Prince Omar. Ne tugamba yes nti Prince Omar, nti omwana wa Prince Omar. Ne tugamba Prince Omar naye yeegaana olubuto agamba omwana gwalina mu lubuto si wuwe. Ne wabaawo ate omuntu omulala yali asuubirizibwa okubanga ye taata w'omwana ono ngono si mulala mbu wizo manizo oba okitegeera munywanyi. Naye gagenda mu maaso yakaaba amaziga ku baby shower eno n'agamba bannange omukyala we nange oli eyo nga wafuna olubuto please tolugyamu zaala omwana oyo. Omwana oyo muzaale bannange, omwana oyo muzaale, omwana oyo ajja kubeerawo era ajja kufuna emirembe oba okitegeera. Kati so ne bibeera nga bitambula bwe bityo naye munnange anyagala okutegeeza nti Grace Khan ate amaze n'azaala. Gye bujja mu maaso kasita omwana azaaliddwa oba banagenda ku DNA oba banaakola batya binamaana ne bivaayo ne tuzuula tata w'omwana omutuufu yaani era tunaaba tukola ki natubagamba. Prince Omar ono gwayogerako, Prince Omar yali akamala bino ane wavaayo omukyalo omulala ng'alumiriza nga Prince Omar bw'atalabirira mwana we. Tera bannange Omar nze sikyakwagala siyakwetaaga naye towa buyambi bwa mwana. Prince Omar vaayo obeere ng'atompa obuyambi bwaki obuyambi bw'omwana. Kati so ne bibeera nga biri bwe bityo naye nga agala okulaga nti Grace Khan azadde. Abayimbi be Uganda lockdown eno bagifunyemu nawankwadde ebivuto ebigenda mu maaso n'abasinga obungi ab'enjawulo bazadde. Mama Amal yakamala okuzaala Aliya, kati tumuyita Mama Aliya. Mukyala Hamza Sebunya dokita, mukyala dokita yali mukyala muyimbi waffe ono Betty award winner bwe yasaala another side eri yakamala okuzaala omwana naye wuno yazadde. Yaliko president w'ekibiina kiuma Sindi Sanyu oyo naye abindabidde okuzaala yakamala okubeera ng'ayanjula omwami we bitundu by'essoroti eyo. So naye yakamala okubeera ng'ayanjula era alina olubuto olukulidde nno ddala. So Sindi Sanyu, Sindi baby the king herself, naye obudde bwonna tujja batubategeeza nti the king herself azadde muwala oba naye azadde mulenzi. Naye azadde nkyalinaku olwaleero mwana omuwala Grace Khan. Yes, yali mukwano gwa Giovanni Luzinda, mukwano ennyo gwa Henry Mwanje n'abalala bangi. Subscribing Good Talent ompya tujja kuba nga tukwa updates n'amawulire amala mangi nnyo. Nini ddala nze Sonko Muhammad, beera bulungi.